abasinga badde bagamba Exodus abuze ye abadde abuliddewa. Nze mbulanga omanyi abantu bwe batolina bya bagamba si kirungi nnyo babeera mu maaso paka ng'olina ekyo bagamba buli lw'obeera n'ekyo gamba abantu ng'ovaayo ng'okibagamba oba tokiina obeera mu time ne Katonda n'ayogera naawe bwakuwa ky'olina okugamba abantu ng'ojja ng'oyogera n'abantu. Waliwo obudde buno ebitambula ebya federation mukulu Bugembe gyali naye wa gospel music gwe bakigambyeko ekya federation. Ndi mu federation actually ndi mu federation. Nze ndi musanyufu nnyo okuba nti actually for the gospel fraternity balonze Pastor Wilson Bugembe. Ensonga lwaki nze nkisanyukira nnyo ekya Pastor Wilson Bugembe is because yafuuka musumba. Bwe yafuuka omusumba music teyamuta paka leero akyakola music and he's very passionate. He loves the industry gospel and he loves music. Me, I think he's actually the right candidate for that position. Yes. Abayimbi bangi bakola ebivulo. Waliwo n'omuyimbi wa gospel yakamala okukola ekivulo Kobe Bly gwe okirowoozaako ki ekyo okukola ekivulo oba ebivulu wabita? Nze nabasooka abo abaana bonna nali mu Serena. Nze nasooka okwabya Serena si just gospel but industry yonna urban. Nze nasooka okuba Serena n'enjabya buli kimu kitwala time ate nze ndi muntu ayagala ebintu ebiri excellent. Kyova olaba tojja kundaba nnyonnyo nga nkola noono nkola n'oli nkola n'omuntu gwe ndaba ng'ali excellent ate nga tukwatagana. So mbadde ndi mukumaliza album yange ey'okubiri ngifulumya November. So ndi mukukkiriza Mukama probably November tugenda kubeera ku Cricket Oval. Kyekivulu kyange kigenda osooka okubeera outdoor era nkimanya abantu bajja kiwagira nnyonnyo kuba ennyonta nnyingi. Ne lwaki tuli mu bintu ebiri serious ne muleeta emboozi y'okusaaga mmwe. Laneka asobola managing artist. Gwe bw'ontunuulira bw'ondaba bw'otolanga Laneka asobola okumanaginga. Anti kyoyogedde munaye ekyombuusiza. No, Laneka nali muyambako ku school tour yajja nannyumiza ekintu kyayagala okukola nenkiraba nga kyamakulu nensalawo mu supporting bambi. Wekyale. Yeah. Oyo presenter muganda wange just wabadde tukaya na mbya industry. Ate namukuttedde ettaayi. No. Kale on a serious twali ku rehearsals za Kupi. Kati just nga tunyumyamu nga bali mu top 3. Namugaye ebintu bya top 3 tebizimba ate kati nze kambabuulire mu industry ye Uganda okujjako wane ewaka naye tambulako ogende East Africa ogende obuze East Africa obuze amanya ge bamanyine mu gospel industry. Omanyi bw'okuba loko wano yes tukusiima oba obikoze naye kakati toyinza kuyimira na muntu akubye East Africa. Erinnya lyange liri big out of my country and the love is so big. You understand? So ye yali ekyo ekintu ate nsaagala kidweringako nnyo kubanga kinafuya abaana abato okitegeera gye bali abaana nga Jalid wali abaana Copy Bly Colifix wali abaana abato bangi bali mu kukola bulungi kati ate gwe bwoga nti bano be baliko bano be bakulu bano be basinga obeera obanafuyiza ate nga industry okula tulina kwezimba ffena ne bwolaba olinga yazzejjo abamunene sebo omuntu kasita bamumanya abamunene kati nedda mbadde njogera ku baana bato Copy Bly legend muganda wange Copy Bly legend. Mwenna muyimba bulungi abayimbi ba gospel naye music wa gospel ebiseera ebisinga ta crossing akujeno nga wasachula wabe anti eyo mbala ya muntu kati nze bwe nali ntandika obuweereza bwange omanyi ne Bible egamba John 3:16 egamba for God so loved the world kakulu nyako for God so loved the world that he gave his begotten son that whosoever believes in him shall not perish but have life everlasting. Ene waffe mbalokole enjiri tugimanyi abasumba gye bali babuulira byonna babikola naye ate nze na wideninga scope yange nti gospel wange namutwala nnyo mainstream era nze ebiseera ebisinga bwe mbeera mu studio sirowooleza balokole ndowooleza nnyo omuntu oli atamanyi Katonda atamanyi Yesu ng'alina omutegeera so nenga endongo yange njikubye ntya aginyumirwe ne byenjogera abitegeere. You understand? So just ekyo kiri personal. Waliwo oli agamba
nti nze eri sisobolayo oba bwe naagendayo oluusi wayinza okunsuula okitegeera naye nze nayagala nnyo ensi etegeere gospel emwagale era emumanye era kyabaawo. Naye abantu abasinga bagamba mbuno mwe abalokole ensi mugivuga byammwe kwana basumba bwe bajja ku gundi ku bituuti batandika buulira nga beekuba bweku. Ekyo ekizibu tugenda kitereeza. Ekyo ekizibu kitono nnyo I think kya egos na power. N'ekyo kitono nnyo ekyo tujja kitereeza kijja tereera mu buli mulimu mubeeramu competition, you understand, so flyers zibeerawo ezo naye tujja kitereeza ekyo kitono nnyo. Okkiriza mbu nno kati okuwulira kwa kyaki kwafuuka kwa mulimu buli omu nga alwanirira kifo. Weewaawo mulimu ensigo eziraze ekyo naye ate as a whole si bwe kiri gye bali abasumba abali ku mulimu gwa Katonda babuulira enjiri ey'amazima eya Katonda nga muzeeyi wange muzeeyi wa Renick ali ku njiri y'amazima njiri ya Katonda, you understand, so ebyo bintu bitono nnyo ate ne Katonda ye abyetereereza. Katonda yeetereereza abantu be. Mwalaba korona bwe yajja n'alaga kye yalaga ye Katonda yeetereereza abantu be era Katonda ajja kutereeza ennyumba ye ajja gitereeza. Obulamu buli omu afuna challenges in life ate nze n'okwetonda byali bigambo bingi ebyali mu media, you understand, so okwetonda tekyali nti nze neetonda olw'ebyo bye nnali nkola but neetondera abantu bakubazza emmeeme because jjukira mmaze emyaka 6 sifulumya luyimba, you understand, so omanyi mwe mutukuba nnyo ate nammwe mwana mulekeraawo tukuba fenna tuli mu industry y'emu bannamawulire abayimbi abazanyiikirizi fenna tuli mu industry y'emu kati bwe tuteezimba gwe nga muyuza buyuza si kirungi mukirekeraawo ekintu ekyo si kirungi naye nkwagala nnyo muganda okimanyi